webwazibidde mpozi minisita wa Kampala omukyala Betty Olive namisankanya tuli omwe ng'avuddeyo n'addamu ekiragiro ekisemberayo ddala n'alabula batembeyi bonna abasuubira abatandise edda okuva ku streets abatandika edda okuva ku streets we bagenda okuwulya omukyala Jennifer Musi ng'agenda kulekulya ekifo ekyo yaddamu n'asooka abalabula kati sekulabula azze n'agamba abatanda ne babasanga ku street nga mutunda kusimayo ebya Christmas simayo ebyaki bagenda basiba ojja kyewulira Betty Kamya simumbejja kati yotakola sekulabula sekulabula yakola olaba nakulabula kale akoze nakulabula abatembeyi bonna bali ku street abatunda agambye ayagala abantu abamu maduuka nabo bakole ki bakole ku sente kubanga abantu abasasula emisolo mingi yadde nammwe mwagala okukola ku sente tugaanye naye abalabudde jjukira nnaku zino tulina poliisi tulina amagye kiboko tulina ne maleeto egenda gwe maleeto erimu poliisi n'amagye nga bonna tosobola kwawula bawa amagye oba poliisi kubanga abamuleeya kiboko ya bucaafu egenda kuvuga ku street basirise naye nkimanyi bayinza okuba leero babalese ne weekend wareva bayinza okuba kitandikidde kuba bagambe kitandikirawo ne Monday subuhi bagamba muggo ogenda kunyooka babajjeko kambuze n'abatakisi abatikira ku pavement nabo yabalabudde n'agamba okuddamu okubasanga giwunye lwaki tebatulize tuva mu nnaku enkulu anti kyekizibu wano tuba tugenda mu nnaku enkulu abasala ensawo baba bangi akavuyo kaba kayitidde nga abantu bajja bangi mu kibuga olina okikolera tebasobola kufuna bupande ne batuteekako ffe abatali basawo bansawo abasazi ate banamanya batya mboli nti oyawulwe naffe tube bamazima oli aveyo erangirire nti zeni musazi wansawo andi kati ate ekirala n'obupande tujja kubuwakanya bagwe ne bakakussako nti oli musazi wansawo era tetukkiriza era twagamba ne luli obupande abalwadde omukawuka akaleeta mu Kenya buli omu bamutimbeko obaija laama bategeko omutino oyo mulwadde oyinza okukkiriza kakati bwe tuba tukowodde tubagamba tugenda banusu 10,000 bajja kujja abafere tubateekeko nze nabeemu nsobola nze nina kyembuuza abatembeyi abo balina we babakolera okugenda ne yesebo obutale gye bulinga busaafi n'obutale obulala naye bo baga tewakola kyekizibu bowe bagamba baga teri sente eno sente z'amangu eno ziri wano zo zibeera ku kkubo naye eri abantu abagenda obbagulako naye andi ate ekyewunyisa mulangira ndawusi abo abantu bwe tulaba nga abatembeyi abo amaduuka abamu be babatuma oli alina edduuka ng'alina abatembeyi be 7 yajja n'abawa emisipi n'abaga mutambuze gugwa ng'onona bwe balwanirira tukoze tutya ate era n'ekirala bali basoma butembeyi kati banoonya mirimu gya butembeyi tewali yasoma butembeyi saagala oba oyiya mbeera sebo butembeyi busoma babusomera bagira kidogole Okyenge yasoma mulimu ki Okyenge kiguga Okyenge wa 4 hours Okyenge wa kitunzi kyeki mu Luganda owa sales yani mu Luganda kitunzi ate kitunzi yani mu Luzungu sales yani mu Luganda Stanbic Bank, moving forward. Stanbic Bank erabirirwa banka enkulu ya Uganda. Tukwanjulira White Star Magic sabuni w'obuwunga ow'ebyewuunyo azza bujjengoyezo olunaku lwonna. White Star Magic Premium ye mukwano gw'abo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni w'obuwunga ayoza engoye okuva mu bidiko ng'ate ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic mu dduuka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekireka engoye zo nga nnyonjo olunaku lwonna. Wewangulira ebirabo eby'enjawulo okuva mu Roofings EZ. Bw'ogula amabaati ga Roofings EZ kyalira factory yaffe oba ba distributor baffe ab'enjawulo mu kitundu kyo wegulira amabaati ga langi aga EZ owangule buli kakadde ka nsimbi konosaasanya ku mabaati ga Roofings EZ ojja kuweebwa scratch card era nga gy'okoma okugula gy'okoma n'okufuna emikisa gy'okuwangula. Nyiga *255*8# yingizaamu kodi gy'osanze ku scratch card oyingire akalulu awo ojja kufuna omukisa ogw'okwewangulira ebirabo omuli Toyota Hilux y'omwaka 2018 pikipiki TV za flat screen n'amasimu. Omugano guno gutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda okutuuka nga 3 omwezi ogw'Okumi 2018. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Wegulira amabaati ga langi aga Roofings EZ ofune akasooli akawangaazi.
Saasanya essanyu lya Christmas mu ngeri ennyangu ng'okozesa Izego card okuva mu Shell. Giswayipinge buli lw'okola shopping oba okulya ekyokulya n'okugula amafuta ku ssundiro lya Shell lyonna ofune ebitundu 5 ku buli 100 ebikuddizibwa ku ssente z'oba okozesezza. Tondeka ekiwantule mutima gwa Sambu! Kakulwa kwa school fees abana 2 ku Boxing Day lino saperi ennyini Antamega Big Size Baby Cool wakunda ku stage Kidoko Fit Fameka Maureen Nantume Space Dana Fiye White Bender Irene Intele Gravitom Tuju Fife Busi Madran Nechiko Mariachi Voltage Music B2C Aziza Zion DJ Michael Catherine Sasia Susan Becky Okuyingira mitwalo 2 abana bato bwerere Nalinda byebiruma Gota, tesulikamo. Abanga bange, koi ndie, beti kamyono, nabasimu angu, ukambwe bungi, era bususe, ateta saga, kati yagambye, ibuli muntu, aliye wansi, atembeya, umukulide, wakukwatwa, waka makoti, twabagamba, enifawa mwe, mumusojja, mutugamba, mukambwe nnyo, kati mbagamba, Kamya musinga. Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo Namboza karambide agamba agala president Yoweri Kaguta Museveni atambule mpola agende mu koti bagasimbagana atandika okumulumiriza gye yakumira omuliro mu bantu simanyi Museveni kyagenda kola walalala President Yoweri Museveni atandise okusojja President Nkurunziza wa Burundi namugamba ebigenda maaso mu Burundi mbirengera era munnange okusinzira ku 1994 Arusha Kodi tugenda kuyingira mu nsonga zo nze ndagidde wawalalala bananyini Global Trust Bank abazze wano nga bavudde mu ggwanga lya Nigeria abasajja bakambwe bazibo bategeza bulijjo tuwandikira amabaluwa Bank of Uganda nga tetufaako twagala tulirira obuwumbi bwa dollars America obusuka 35 batumanyira batubonyabonya ebyo nga bikyali awo militale ekoze ekikweketo kya Sekukulu eyodde 2 abetugomya Kampala n'emimirano ebyo nabyo nga bikyali awo abantu abali mu bibanja batandise ofuna akamwenyo bagenda bagabira buli omu ekyapa bananyini ttaka babawe sente babyesonyiwe Uganda etabuse yakwatiddwa poliisi bamusuze mu ddwaliro Kabowa ng'ali bubi takyayogera akozesa mpozi mikono okuba ng'alinga mpozi kasiro poliisi etulugunya abantu bannange mugyegendereze tulina bitunulamu President Museveni agambye tagenda kwata bintu mpiso bino ye mulooza ni mugenda kulimbalimba musima tukubalaale mulyoke mukolewo ebintu ebitafaananika agambye temusobola kuleeta lugezigezi kubanga mukozesa kiko ekinyalaale ajja kufa n'omuntu
ebyo nga bikyali awo ba MPs batabukidde mu kakiiko k'obusase okategeera bulungi basabye emboozi bataddewo akakiiko k'abantu abawerako nga 3 batunule ku by'obugagga by'omukulu Kasekende emboozi Deputy Governor Gatako n'omukyala Mpozi oli bagenda ebintu bye bateekayo eri IGG Mpozi birayika byo tebikwatagana obugagga bwe balina ojja kwekanga walalalalala. White Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ubyogereko ebisanga wano mu bisanga netugasandeyo mugera White Magic sabuni w'obuwunga kwa Bidco muyitirivu nnyo ajagoba amabala mu ngoye nawe weewuunye banene White Baso bakoze ekintu kiyitirivu genda mu supermarket oba amaduuka gonna ojja kubuuza banene n'ebintu bya Bidco bye nnoonya White Magic White Baso ojja kubanga ekyo kikoze nga kyekyo kyennyini alikwada essimu eno 08002400 ojja kuba butwala nemanafe aba AZ Colored Iron Sheets aba roofings gano amalwati galimu aluminium ne zinc technology batiriwanga lemirundi 5 okusinga batiri ya bulijjo teritalaga teritabugu mu nnyuma GGM designs colors and pattern for the last roof standing Londa Roofing strength of a nation ogitegedde Wilson Hardware's one stop center of all kinds of tiles enjogerako bakola tiles za buli kibuo ate bakola super set adhesive tiles cement grout UNBS abakonera mudda bali new stainless steel tubes ne pipes zino ziriwe ukate nga tezitalaga super set adhesive omusaka mu hardwares wonna mu ggwanga gate Wilson Hardwares miles mukaga ya road wali ekitebe ekikulu na lucket nayo jazisangayo 0705 825 yesimu kyejo kuboja kuba butwande manafaabo abakabinyo abatambuza ekintu kino ba Wilson Hardwares ekintu bakikwasaganye mpola abange yeso China ye chochi ngalete nako Kasekende akuzati mulanga ndawusa abasajja bagagga abantu bagagga bagenda twasuka ntumuulirako ne tugamba mbona omuduga bakona mu Bank of Uganda mbwa ina account ezijjudde sente zivuluja obuvuluja akati Kaseke ekati okitegedde nyamutino governor wa Bank of Uganda ebintu ebimu abyewunyizaawo abyekangirawo abantu bano bulijjo bandyako bulijjo bandyako nze nno ate sirowooza bwenti Kasekende bwabanga alina obugagga bwatyo ne bajenda nga ate bali wansi wa gavana yenkana bannange mugagga mulangira ndawusa ebyapa 7 nga byebimanyiddwako byapa novaawo nobala ebyobugagga ebirala byonna bannanga abasajja babasaba ebyobugagga byabwe bateekayo bitono nnyo omanyi bano bempi bazibu nnyo bagenze bakoze investigation ezaabwe ne bagenda banoonya ebyobugagga ebirala byatayogira ebyobugagga nebaita buno bonna babita batya buno kamera budroni bonna ne bukuba ebyobugagga ne baleeta ebifaananyi byonna bagenda ne Kaseke ne bagamba bano ate bayitirivu omanyi omukubeerawo nga baga nti ebyapa emubiri mmanyaga driver ng'ayinamu kebiri mumanyage nausiboy ayina kino ebiri mumanyage nga Kasekende birimu 3 kati ebisigadde ebimu biri mu mukyala kati nate ekyewunyisa ne ku kampuni gye bapangisa eri okukola nga bannamateeka waliwo entuumu yakawumbi kalamba n'okusoba ye yagenda mukyala wa Kasekende bebuuza zagendayo zitya nedda bannange mwalina akayimba ke mwakubanga abasajja ng'abatu akantu ako nedda bannange mulimu ekintu kyotunuulira nekikusobera emizimu gya Buganda giyingire mu nsonga zino Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo n'amagezi ategeere omusiru asiwaye ddala omutwalo abirwanyisa okuleeterero wa pulezidenti